Embeera ey'enguudo embi okwetooloola eddwaliro ekkulu ery'e Mulago eremesezza abalwadde abajjanjabi ssaako n'abasawo okubanga awe batyo basobola okubanga bayingira mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Mu mbeera eyo waliwo olukolebwa oluyingira munda wabula lukolebwa mu ngeri y'akasoobo ekireetedde amyuka omubaka wa President Kawempe bw'atyo okugumbula abaweebwa omulimu okukola omulimu guno. Bakontrakita bategeezezza nti omulimu gwabaweebwa mu mwezi ogwokusatu newankubadde guli gutyo batandise mwezi guwedde naye bagenda kufuba okulaba nti banguyiriza omulimu guno kisobole okugonjoola ekizibu ekiriwo. Abalwadde abasawo n'abajjanjabi ku ddwaliro lya gavumenti ekkulu e Mulago mu Kampala bakaluubirizibwa okutuusa obujjanjabi ku bantu lwa nguudo embi mu ddwaliro. Olukolebwa okuva ku mulyango oguyingira eddwaliro emirimu gyekulula nga luwezaako kilomita 1.3 ekiremesezza abajja okubajjanjaba. Kintu kya weeks 2 bali wano batagala mwetaaga kinga abantu bakole ku speed kati batumalako emirembe no bagenda kolayo zitiko ikola mu bwangu naffe kuba abakyala tulina bankindo babasala kati tuba tulina oteekamu transport mungi okulaba nga tutambula amangu. Tuli congested owokuyita watono motoka ejja olina okuddako ebbali kale si kirungi tubadde tusaba balubale mbwangu. Omumyuka w'omubaka wa President avunanyizibwa Kawempe Division Sulaiman Walugembe atabukidde abakola oluguudo luno bamunnyonnyole ekyo kyabalemesezza. And give an assurance from down. No, give an assurance. The only assurance I can give is down. It's going to be open today. That's what I need, such that they can access this Today? area. Yes. It's going to be opened. That one, take my assurance. Kato Polikapo omukuba kontrakita ategeezezza nti batandise mwezi guwedde mu butongole waddenga bagubakwasa mu Maachi w'omwaka guno. Niyawo yali yakolawo ennaku nnya. Jjukira nti nno w'okasitinga concrete omuwe ennaku nnya. Naye kati we twali tusimyewo bwe tuti kwe kusangawo enkokoto. Okitegeera awo twasangawo enkokoto nga ekaluba nnyo nga nekitutwalira ennaku kumpi ennaku nnya 3 okumugjawo. Kati agamba nti kigenda kubatwalira emyezi 6 okumaliriza n'asaba obugumiikiriza. Ebbanga lye tugenda okukozesa okumala kisinziira ebiriwo. Okitegeera kubanga bwe tuba tukola enguudo muba mu planinze nti no tugenda kukolamu myezi gino. Naye we mujja wano ne musanga challenges ng'ezo relocation ya pipe z'amazzi eziri sensitive masannyalaze. Amyuka RCC Walugembe agamba bazudde ensobi ezaakolebwa abasooka okuweebwa omulimu ogw'okukola oluguudo. Ne national water yisamu pipes ne tiyabawa ko tewali plan yonna gy'osobola kulaba nti wano wayitawo pipe bweti wano wayitawo pipe bweti. Kitegeeza nti bwali bunafu bw'abantu abasooka. Kati byonna ebimu babeera bakola ne bagwa ku pipe ate nga balatenga pipe ezimu tezisobola kukola ki zikoonebwako ziri delicate nnyo. Pipe emu osobola gikoonako mu kitundu wano nerebera ng'eddwaliro nalivuddeko amazzi ate eddwa kisobola kukkiriza tesobola kuvaako mazzi terisobola kuvaako masannyalaze. Muhammad Wamala ne Wanduro Bone, Salt TV, Omunyo.